weeyoza otya ebitundu byo ebyekyama n'obijjamu akaakasu akabi n'oba ng'owunya n'owunyanga strawberry oyinza kutawaaza otya ebitundu byo ebyekyama pusiyo nabunyaayo oyinza girongoosa otya n'ogijjamu kali akasu akawunyawunya akasu akalinakyo akasu akaleeteddwa infections oba akasu ng'ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala oyinza kutawaaza otya ng'ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala okwejjamu ekyo ekivundu ekiba kikugiddemu. Amannya yenze Shila Adita ate ng'eno ye YouTube channel yaffe gwe wenna atanaba kubanga osubscribingako eno YouTube channel muganda wange w'obanga oli mwana wa buwala osuwa ebintu bingi nnyo w'obanga oli mwana wa bulenzi jangu osome naffe information gye tuteekayo wano eno tugiterayo abantu bonna nga gwe omwami osobola okuyambako mukyalawo oba basisters bo n'oba nga obatuusaako information eno n'obalagirira bino bye tukulagiridde biba bijja bayamba. Information gye tuteeka wano teyeesisitaza y'abantu bonna mujje mutwegatteko atamanyi engeri gye basubscribingamu waliwo ekigambo wano eno subscribe kya red ky'oba okwatamu waggulu waliyo akade kakwatemu bajja kuba bakuwa notification bolo tuteekayo video empya bakugambe jangu otukebereko teweerabira ku sharinga video sharinga oyite ne banno abalala bajje babeere nga basoma wamu naffe oyinza kunaaba otya nabunyaayo ng'ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala abaana obuwala otawaaza otya igwe otawaaza bwoti oba okuuta n'okwata akataweroko n'okuuta amatama gonna ebbali okulaba nti ovaayokko okwata yokko olugalo munda munnabunyayo n'ojjayo ebikyafu oba totawaana okola otya ki otawaaza otya biki byokozesa nga otawaaza ng'ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala ye topiki gye twogerako olunaku olwaleero. Abaana abawala abasinga temumanyi kunaaba temumanyi kutawaaza nga gwe nabunyaayo muvi engeri gyakulamu muvi igwe ng'okwatako obukwasi bwoti ngalo n'otambula n'ogenda n'olowooza nti nno otukudde muganda wange oba totukudde yiga engeri gy'olina okutawaazamu ng'ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala. Mulimu abakyala abalina olusu nga gwe owunyanga omusota omuyubule abalala ng'ovaamu olusu ng'owunyanga amazzi g'omuceere oba omuceere gwe bali mu kufumba abalala nga gwe nabunyaayo ewunyanga ekisooto abalala nabunyaayo ng'ewunyanga ebbumba mulimu abalina pusi eziwunya nga ffene abalala nga mulina pusi eziwunyanga obutungulu eziwunyanga akatungulu kyumu abalala nga muwunyanga ebyennyanja abalala nga ebitundu byammwe ebyekyama biwunyanga ekintu ekifudde the dead thing oyinza kujjamu otya that dead thing smell mu pusi yo mu nabunyaayo bye bino byogenda okukola wamanga baganda bange ffenna abawala we tuva mu nsonga z'ekikyala tumanyi okuwunya omusaayi ogutuvaamu guba guwunya lwa nsonga ebikyafu byonna during menstruation ebikuli munda mu mubiri gwo bigenda bbanga bifulumiramu ogwo omusaayi kyova olaba omusaayi gwo ogusembayo gutera okujja mu bimeremere ebyekutudde nga biringa ekibumba mu foomu y'ekibumba ate nga biwunya okufa gwabadde tamanyi nti nno owunya ng'ovudde mu nsonga ze ez'ekikyala bw'oba waakazivaamu kwatangayo olugalo mu nabunyaayo owunyeko wunyako ku mpale gy'oba oyambadde sinakindi wunyako ku paadiyo nga waakava mu menstruation period wojja okumanya nti nno munnange mundaamu oli mukyafu. Bino byogenda okukola ngenda baterayo video awo wamanga ng'ebalaga batya we tuyina okukozesa ebintu bya waka cloves ozifumba otya okulaba nti nno westeaminga nabunya nevaamu ebintu ebyo ebikyafu ne bitandika okubunduka kambatereyo video mugirabe naye nga sinnaba kugiteekayo muganda wange ekigambo ekiri awo subscribe kikwatemu ate omale okwate ku kapesa akali waggulu bajja kuba bakuwa notification buli wetuteekayo video empya kambatwaleko mu katambi ako engeri gye tutabulamu cloves ezo then ate bannange mbeere nga nkomawo.
ndowooza ka video okalabye bulungi baganda bange nga tutabula eddagala lyaffe. Igwe ky'olina okukola woba oli mu nnyumba ya mukama wo nga waliwo cloves ense ze baasa nga baazisaamu obuwunga, waliwo endala nga zikyali nnamba nga sinse. Osobola okukwata ezo zonna tewali buzibu, oba nse oba sinse, n'oziteeka mu seppiki yo n'oteekamu amazzi ag'ekigero n'obeera ng'oziteeka ku kyoto zitokotere ddala. Kye tusinga okwetaaga ge mazzi ago tugeetaaga nga gali piwa, tugeetaaga nga gayidde bulungi, twetaaga omukka ogwo. Amazzi ago bwe gaba gayidde nga gatokose gaggyeko nga gakyatokota, muganda wange obeere nga ogateeka mu baketi. Bw'omala ogateeka mu baketi nga bwe nkulaze, beera nga obikkula nabunyaayo, bamba viiyo nabunyaayo gibambe oti otuule ku baketi kungulu, totuula munda mu mazzi, tuula ku baketi mungulu, obeere nga ogigaziyamu bwoti ogaziye amagulu. Okwate tawelo yo weebikke ku bisambi bwo bwoti obikke ebisambi. Omukka ogwo oguva mu baketi ogwokya gwe twagala gubeere nga gukuyingira, guyingire nabunyaayo. Buli kikyafu kyonna ekikuli munda kigenda kubanga kivaayo. Bw'obanga obadde n'ebimere ebikyafu ebiri kuli munda bigenda kubunduka nga webigwa mu mazzi. Bw'obanga obadde n'akasu ogenda kutuuyanamu akasu ako kabeere nga kayiika, amazzi ago gabeere nga gayiika, wabula ng'ate akawoowo ka cloves we kakuyingira muganda wange. Kigenda kuyambako okufunza nabunyaayo ebadde yaleeguuka bweti ebeere nga eddako katonotono. Kigenda kukuyambako nti ogenda kubanga osse infections ezo olw'omukka olwa steam oyo abadde akuyingira. Baganda bange ekintu ekyo kirozeeko, kigezeeko. Ogenda kubeera nga owunya buli luvannyuma lwa wiiki oba buli luvannyuma ng'ovudde mu periods, weekoleko treatment ey'enjawulo ng'okozesa ebyo wammanga. Osobola n'okukozesa vinegar, tujja bayigiriza batya bw'okozesa vinegar okwetreatingamu, tujja bayigiriza ebintu ebyenjawulo. Gwe ky'olina okutuyamba kubeera nga osubscribinga, ate era okwate ne ku notification bell eyo gye tukuteerayo. Muganda wange ojja yiga ebintu bingi nnyo. I sound out, imbagala nnyo, amannya asigadde yenze Sheila Adita.